Mugamba mutya mwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekintu ekirala, likinga video kijja kuba kyakabi nnyo. Kati olunaku olwaleero mwe mwenna abakyala wamu n'abaana abawala mbaleetedde eddagala ligenda okuyamba okukyalira ensiko. Kwetedde akaddo kano kayitibwa kutukumu. Kutukumu bwatu bwafaananga w'omulaba namubateerayo. Kutukumu bwatu bwafaanana, osobola omuyita kutukumu oba akabbo k'abakyala, naye tugende na lino erya kutukumu. Kati akaddo kano bakatuuma erinnya eryo, era oba okatunuulidde kafaanira ddala ekkutu. Singa obeera okategereza bulungi, kakati akaddo ako kagenda kukuyamba ku nsonga y'okukyalira ensiko. Kikulu nnyo mwe mwenna abakyala wamu n'abaana abawala, ensonga eno gye njogerako mugitegeera. Kati okukyalira ensiko, akaddo kano nga bw'okalaba, kanoge, noga obukoola bwako nga bw'okalaba, noga obukoola bulungi nnyo. Omala okunoga obukoola obwo, n'ogenda nabwo mu nnyumba, mu kisenge, ogenda okukolera omulimu ogwo ogw'okukyalira ensiko. Njagala osooka obwetegereze bulungi ng'okyali bweru. Bwetegereze bulungi nnyo, olaba oba tekuli bukyafu. N'ekirala kyenkusaba, sooka ofumbe amazzi bulungi ogateeke mu kafulasika, oyingire nago gy'ogenda okukolera ekintu ekyo eky'okukyalira ensiko. Kati amazzi ago gateeke mu kintu oba mu kabaketi nga gookya, osooke onnyike obukoola obwo mu mazzi agookya ago, bubeere nga buvaako obukyafu wamu n'obuwuka obuliko. Era ojja bulaba awo nga nkulaga awo buliko n'ennabbubi, kwegga bubaako obukyafu bubaako obuwuka. Si kirungi bukozesa nga buliko obukyafu oba nga bulina obuwuka. Kati n'olwekyo kyenkusaba, bwetegereze bulungi, bunnyikeko mu mazzi agookya. Kigenda kukuyamba okutta obuwuka, n'oluvannyuma otandika obuyengera mu ngalo bulungi nnyo nga bw'ogenda okulaba, otandika obukozesa. Ndowooza olaba kaako okalaba, ndowooza kakyafu, kaliko n'ennabbubi yuuyo, ndowooza omulaba bulungi nnyo nabbubi. Kati n'olwekyo osaanidde okwetegereza obukoola obwo wamu n'obuteeka mu mazzi agookya. Kijja kuba kikuyamba obukozesa nga buyonjo, nga tebuliiko buwuka bwonna buyinza kukuleetera buzibu wansi eyo, nga bwe mukitegeera nti wasaanidde okulabirirwa obulungi. Kakati obukoola obwo bw'obufuna bulungi, buyengere mu ngalo nga bw'ogenda okulaba. Womala obuyenga mu ngalo, tandika okukwatamu ago amazzi agavuddemu, otandika okusika mpola mpola. Osobola okuyenga amazzi ago mu kibatu ky'ekyengalo, n'obanga ne gabanga ekibatu ne kibanga ekikala ekibatu. Mujja kubaamu oluntuto olwo luba lukwatanga nga mu ngalo omuli amasanda. Singa amazzi ago gabanga agakala nga gakalira mu ngalo, kati bwe gakalira mu ngalo mu kibatu omwo, tandika okubeera ng'okwatamu n'engalo zo, nga bw'eno bw'okola omulimu, okwatamu mu kibatu mu ago amazzi, ng'eno bw'osika. Olaba nga bwenkola bwentyo bwe njagala okole. Giyengere mu ngalo bulungi, omala okwatemu nga bw'osika, okwatamu nga bw'okola ekyo ky'oli mu kukola. Okitegeera bwe kityo bwe kiri. Kutukumu oyo agenda kukuyamba bulungi nnyo mu nsonga eyo y'okukyalira ensiko. Akolera ddala bulungi. Kwejjasa omuyengera mu ngalo nga bw'olabye, n'otandika okukola ki? Okusika. Okitegeera ekibatu nawe kiba kikaze, ng'amazzi gakaze, esigala ng'okwatamu nga bw'osika, kuba mubaamu olusandasanda olusigalamu. Kati ekintu ekirala kye njagala obbannyonnyola, ebintu bino singa obeera otandise obikola, kanjogere ddala, okutandika ogamba nti ngenda kutandika kusika, olina okubeera serious ng'ogenda kikola. Ekintu kye bayita ekyokusika kintu kizibu nnyo ate kyangu. Ebiseera ebisinga abaana abawala mwogera nnyo nti nsise naye bigaanye okuva mu kifo, nsise naye tebiva mu kifo, bikonye, bizimba buzimbi, tebyeyongerako. Ebiseera ebisinga singa okola ekintu ekyo nga totaddeyo mwoyo, nga okikola toyagala, ng'okikola opapa, bijja kugaana. Zijja kugaana okweyongerako, zijja kusigala mu kifo kimu. Ekintu ekyo olina okukikola ng'otaddeyo omwoyo, ate ng'oyagala, ate nga topapa. Okitegeera ebiseera ebisinga buli w'okikola ng'opapa, ebiseera ebisinga ziba zijja kukona oba zijja kubeera wantu wamu ng'olaba teziseetuka, tezivaawo. Kati n'olwekyo oba otandise okukikola, kikole oteekeyo omutima, oteekeyo obwagazi, kwegamba okikole ng'oyagala, zijja kuba zivaayo bulungi nnyo. Ekintu ekirala kye mbasaba obeera osika, sika ng'ozigaziya bulungi nnyo. Abasinga muwanvuya buwanvuya, n'ate ne mutazigaziya. Kibi nnyo okusika nga togaziyizza
ebintu ebyo bisike bulungi ng'ogaziyiza okuva wansi paka waggulu. Omugaso gwazo kuggala mulyango, kuggalawo bulungi ne zikola ng'oluggi ne ziggalawo bulungi wali ku mulyango. Kati wona obusika nga buwanvu nga tebugaziye tuba tebujja kuggalawo, okitegeera. Ate ng'omugaso gwazo kuggalawo wali ng'omusajja wajja nga papa ng'asobola n'okulemererwa okukola ki, okuyingira, okitegeera. Olw'ensonga zo ziba ziggaddewo. Gwe mugaso gwazo ogusookera ddala kwegamba zibeere nga ziggalawo bulungi. Kati n'olwekyo olina okusika nga ngazi bulungi, kijja kuba kirungi. Awo wanvuye naye ng'okoze otya, ng'osoose n'ozigaziya, kijja kuba kirungi okusika nga ngazi. Mulekerawo okusika nga butono, nga buwanvuye ate nga si bugazi. Kwegamba omugaso gwazo kuggalawo wali, n'emigaso emirala mingi nja kuba ngibabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala, alina kyayagala okumbuuza ku nsonga eyo oba kyotategedde ku eno vidiyo, ku nsonga y'okukyalira ensiko, ng'olina kyotategedde, osobola okunsindikira message ku WhatsApp, nja kuba nkuddamu. Namba y'essimu eri 07777 87 34 01. Yeyo WhatsApp namba. Sindika message ombuuze ku nsonga eyo, ongambe nina kyesitegedde ku nsonga eno gy'oyogedde ku vidiyo eno, bweti ne bweti. Nja kuba nkubuulira, nja kuba nkunnyonnyola ku WhatsApp kwerinnyo. Ne Facebook gyeri eyitibwa Kyayiti page gilikingi. Eraba nnyo eyo page ng'eraga nti baakagisaako ebintu gy'oba olayikinga. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo.